What is it that you cannot forget in your life? Who is that one that made you go through that? Okay. What happened? She's my sister and she's very ill. She's pregnant for 1.5 years now. She says this is her sister and she has been pregnant for 1.5 years now. Sometimes the pregnancy bleeds. So when we go and check on the doctors where she takes her medication from, they tell us that the fetus is dead. So when they ask her that when did it last stop moving around in the womb, when it clocked 10 months, then it stopped moving around in the womb. So they were going to operate her in Mulago. Pastor, I got so scared. I always see you on the TV praying for people they get delivered. So I'm like, why don't I also go there and get such a deliverance? I spend most of my time treating her. Other siblings of ours, they all deserted. Everyone ran away from them. Then I just told her, why don't we go to Pastor Igor? Because he cures very many. Our husband used to tell us that, those pastors are very wrong, they're all tricksters. But I was like, I have strong faith, my sister is going to be well. I have a system from my childhood. I have a belief. What is inside? It was a fetus right in there, and she used to go and take medication. But if I take a flashback, that time when she used to have her co-wife, they used to contend a lot with her. She said a lot of stuff. Now, she's pregnant or She is pregnant. And I know there is a fetus right in there. But what is the doctor's report? Abasawo babagamba batya? Abasawo batugamba eseta gy'abadde anywera eddagala nga bamugamba mbu olubuto ekintu kyasirika kyafa. Ne mugamba tetujja kugereza wantu wamu ne batusindika emulago. Emulago babadde batuwadde n'ekitanda naye nga batuwadde olunaku lwa kumulongoosa. Nga bagamba omwana yafudde. Omwana bagamba yafiidde mu lubuto kyokka eno abuliidinga. The doctors say that the fetus is dead. Amagulu ne gamenyekamenyeka tasobola tambulako nze nedda. Era tulese ezze tulagirira nga kituufu simanyi kifo kituufu church ya pastor weeri. I didn't know exactly where the church is, but I finally came here. Talina mwana. Wanje? Talinayo mwana. Alinayo omwana naye teyamuzaala wa musajja oyo era yamuzaala bulungi n'emyezi 9. She was one kid but from a different man. Mukama agenda musumulula. God is going to heal her. Bane pastor. Pastor. Dinda ko. Agenda kutereera omwana mulamu. Hold.
Pastor kyenjagala kiri kimu agenda simulukuka atya. How is she going to give birth? Totya. Don't fear. Essa kaŋŋume kululwa n'okukkiriza kwange. Ekiri munda Whatever is inside. njagala kizuukire. Yes. I want you to wake I up. want her child Njagala omwana w'omukyala ono to be okay abeere bulungi mu lubuto mwali right now. katikati. Be healed Wonyezebwa in the name of Jesus Christ. mu linnya lya Yesu Kristo. Be healed. Wonyezebwa, Be healed. wonyezebwa, Be healed. wonyezebwa. I command Ndagira her pregnant olubuto lwe to be okay right now. lubeere bulungi kaakati. Set her free. Muwonye Holy Father, Kitange omutukuvu. set her free. Muwonye. Be free. Beera wa ddembe. Be free. Wonyezebwa. 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 In the name of Jesus Christ. Mu linnya lya Yesu Kristo. Rise up. Golokoka. Ladies and gentlemen, the Abaami fetus that n'abakyala. was dead is right now kicking. Omukyala gwe baleese nga basitule nga tasobola kutambula kati wuuno atandise Right okuva now she wansi. couldn't even walk at all. Yabadde tasobola na kutambula. But as we can see, Naye nga bw'olaba she's trying to move up. ali mu kugezaako okuyimirira. She's trying and the power of God Ali has mu already worked in kugezaako her. ng'amaanyi ga Mukama bwe gakola. Everybody just look at Buli her. omu weetegereza omukyala ono. She has received power. Afunye The amaanyi. power from God. Afunye There is amaanyi. power in the teeth. Afunye There is amaanyi. power in the ring. Afunye amaanyi. Hallelujah. Afunye amaanyi. Clap for Jesus Christ. Sengereza amaanyi. Clap for Jesus Christ. Tambula. Tambulamu. Whoa, Tambula. you are free. Owonye. You are free. Hallelujah. She's now free. Yes. How do you feel? Owulira otya? Yes. She's very grateful. Yes. Oh. She says I couldn't even walk. The fetus wasn't kicking. Owulira katandise So okuzannya. do you feel the baby playing? Yeah. Plus I can feel it's moving. The child has started to To play? play. Omwana atandise okuzannya mu lubuto. It's very true. It has already begun to move. Nannyini lubuto kati awulira omwana. Mbadde sobola kuva waka nga buli wandaba abakazi bayingira bazaala That whatever she mpulira could see. ennaku pasita Ladies going to deliver, she could feel misery and sorrow in her obale heart. nnyo pasita Thank you very much, Pastor. She's very grateful to the nzize ne pastor. muganda wange I came with my sister. twatolose ku kitanda We had just run away from the ne tujja hospital. wano tusabire Then we came here to be prayed for. amagulu gabadde ganduma pasita I was feeling a lot of pain in my legs. namutoyi babadde bansitula pasita I was only helped while going to the toilets. Who is Ronald? Ronald yani? Omanyi omwami gwe bayita Ronald? ye pasita Yes, I do. Clap for Jesus Christ. Kubira ensengale ez'amaanyi. Prophetic confirmation. Yes. Now, Kaakati remember, jjukiramu you went to which doctor? wagenda ew'omusawo omuganda oba yali muki? You brought something like witchcraft Olina ebintu bye wajjayo ew'omusawo oyo and you gave your husband n'obiwa omwami wo kituufu pasita to see that your husband can love you nti too no much. baawa asobole okukwagala ennyo. kituufu pasita That is true, man of God. nagendayo pasita I went there. naye nsaba Prophetic confirmation.
nsaba katonda nsonyiwe. But I ask God to forgive me. You use these things of nail. What? Ekiyumba ky'ekkovu. You used a cowrie shell. Why? Okisekula. You pounded it. No, bakugamba kisekulo. You were told to pound it hard. Which mixing. And you were told to mix it with some other concoctions. Pastor kituufu. That is very true, Pastor. Yes, Papa. Zoom it. Naye mbadde nsaba katonda nsonyiwe. But I request the Lord to have mercy on me. Naye olubuto But lumazeeko omwaka gumu n'ekitundu. I've been pregnant for 1.5 years now. You are in front of Jesus Christ. Oli mu maaso ga Yesu Kristo, mwana wa Katonda omulamu. Naye Mukama akusumuludde. The Lord has set you free. Stand up. Ndaba I see 26 ndaba 26 emyaka gyo. your age. Is it true? Oyina emyaka 26 egy'obukulu, kituufu oba nedda? Ye Pastor. It is very true. Yes, Papa, Google it. I see a small picture Nina akafaananyi akatono ke ndaba in your house. mu nnyumba yo. But this small picture Naye akafaananyi kano akatono is the picture of Leonard. kafaananyi k'omwami gwe bayita Ronald. Because always you use it, Lwa nsonga obeera you okakwata sleep with it. osula nako mu kifuba. Wulira. But you do this Naye kino okikola in the time when your husband is in the deep sleeping. He's otera sleeping. okikola bw'omala okulaba ng'omwami wa ayingidde mu tulo, gwe nodda ku kafaananyi n'oweeweeta. Kituufu Pastor. That is very, 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 very true. One day your husband saw it. Olunaku lumu omwami wo yakalaba, obadde okimanyi, You write him that is my uncle, era n'omulimba the picture of my uncle. nti aka kafaananyi ka anko wange. Kituufu Pastor. That is true, Pastor. Kyukira muno muge nti misango gy'abazadde. Turn to your neighbor and say, it is the cases of the parents. And God show me Era Mukama ndaga that pregnant nti olubuto olwo is not the pregnant of your husband. si lwa mwami wo, It's the pregnant of Leonard. olubuto lwa Ronald. Ye Pastor. That is true, Pastor. I know you are confused Manyi nti kati bikusobedde because otabuswa, you remember kubanga ojjukira in the same mu kiseera kye kimu, week, same period, in the same same time, time, you met your husband. wali n'omwami wo, wasinkana omwami wo, You was confused. era You don't know who is owner of this obadde nga problem. tobitegeera nga weebuuza muli nti nanyini lubuto omutuufu y'ani. Right now, Naye kati I wenjogerera tell you the truth. kukakasa amazima gennyini, Owner of that nanyini pregnant lubuto olwo lw'olina is called Ronald. ayitibwa Ronald. Obadde Were you ready? obadde osuubira okuzaala omwana omuwe Ronald, obadde ogenda kusigala ng'olimba omusajja nti omwana wuwe. Were you planning to give the child to Ronald after birth, or you wanted to keep pretending with your husband that the child is his? Pastor omusajja abadde tamanyi. Pastor, the man didn't know. Kati mu butamanya obadde ogenda omwana mumusiba. So you are going to lie to him that it's his child. Musango gw'abazadde. The parents' case. Sister, ogamba ki? What do you have to say? Wanje Omwana bw'azaalibwa mugenda mumuwaayo mu famire entuufu.
entuufu waba gitegedde kiri gy'ali kuba nze kasamala omujjanjaba bisigalira ye. If she has known, it's up to her. Mbaddewo ku lulwe My part was to make sure she's set free. wanaagabana nange ekirowoozo ekyo kuba nze mbadde sikimanyi nja mukwasaganyizaako okuba ne mu bulwadde simulekeredde. If she shares with me, I'll make sure that we do it together. 1, 2, 3. Emubiri satu. Pregnant. 3 pregnant. Embuto satu. You did the abortion. Ze wajjamu. Kituufu oba nedda? Basanze bbiri nazijjamu niyo olumu lwavaamu obuvi The butali two, bugenderevu. I did it, but the third, it was not intentional. Zino ebbiri wajja muzaaki? What did you abort the two? Omusajja ye yali omu naye nga byakola si birungi olwasooka naye olwokubiri. The first abortion is because I didn't like the man. N'enzuula ebizezize byakola olwokubiri. I found out a lot of vices that he was doing. Kati No, sister. Nedda. You are in the front of God. Oli mu maaso ga Mukama Katonda. You telling me about second Mbuulira pregnant. ebikwatagana Kubanga nkulaba ng'olugjamu because omuntu gwe walufunamu the person you got it with, otya bbaawo okumanya you're scared of your husband knowing, ne famire okumanya. and the family as well. Yali muntu ki oyo? What was that person? omuntu yali musajja era nga omwagala. It was a man that I loved. Kati omusajja namufumbirwa So when I got married to him, nefuna olubuto olusooka nga kala nkuba akola ekikomono kinzijira nga kyakulugjamu kuba He used sayina to- anyamba yenna ayinza kumbuulirira kuba so the nali man mwana used to treat me muto. bad, so I decided to abort. Kati nanimbalimba naŋŋamba nedda Kati olubuto olwokubiri And the second one, olubuto olwokubiri lwe lwendi okunnyonnyola. Kati nanimbalimba naŋŋamba kyoyagala nja kikola obuyaye ngenda buvaamu nga nze anywa enjaga bagamba ab'enjaga kiyinza omuleetera n'akutira mu nnyumba. olubuto olwasooka the first one, Olwasooka nga maze oddujjamu kati olwokubiri nanimbalimba. On the second Yeah. abortion, I was Same. deceived. musajja y'omu. omusajja y'omu. Eyo omusajja y'omu. It's the Kati same man. naŋŋamba enjaga ngenda givaako kwanjula ne wammwe nga w'oyagala nange nensulwa nenfuna olubuto olwokubiri. Bwe nafuna olubuto olwokubiri kye nazuula ng'afunye malaaya we banywa enjaga abantu babiri ne ŋŋamba kanduggyemu nnobe. Kati awo simanyi oba yakola atya oba yakola atya nenfumbira omuvubuka omulala kale nga myaka gyange n'atuukako ne waffe yadde teyatwalayo ebintu bingi naye yatuukayo okusinga ku ye. Amannya go gwana? What is your name? Nze namuli Sylvia. She's called Sylvia Namuli. Kakati nenfumbirwa oyo omulala nenfuna olubuto olwokusatu lwo lwavaamu obuvi. Omuvubuka nentufuna obutakkaanya ne muvaako nengenda neneekolera emirimu gyange nga ndaba mbonaabona nentandika kukolerera basisita bange kati ng'ono aliyo obuvi. Naye kati omulimu nagwo kati gwampeddeko kuba ebbanga maze nga myezi nga 4. Mugende Mukama basumulule. You- Ki ky'olifa tuweerabidde? What is it that you cannot forget in your life? Era ani oyo eyakikutuusaako? Who is that one that made you go through that? Bangamba mujja wa jjajja wange. Tosubwa pulogulaamu yo kikyolifa teweerabidde wano ku ABS television okuva ku Monday paka ku Lwokusatu. ssaawa 4 ez'ekiro